You guys do? Okay, your face is small. Yeah? Your face? Yeah. So you can. So you have to here. Lunch pot. Yes, yeah. Like I don't call it. But for employee, you can put visa. Flavia, did you manage to? Wanafuna ngabode tukua. Yotandike n'amanyi. Kale. Amanyi agangeze Charlotte Kangume y'omu ku bakulembeze b'ekitongole kya Amputee Self Help Network Uganda. Nafuna accident nga 2018 y'ekkubo twali tuvuga emmotoka yaffe negetinga stuck mu trench. Kali mu jijjayo emmotoka yabuukayo obubuusi oli yalinnya nnyo accelerator emmotoka nebuukayo n'entomera. Ekitongole kino tukola nnyo emirimu gy'okukansolinga abantu abavuddeko ebitundu byabwe by'okumubiri n'okubawa ebintu by'okutambuza ng'amagulu nga crutches, n'era tuliwo okukuba mulanga abantu bavuge bulungi ku makubo, bafeeyo ku makubo nga bali ku kkubo. So kyova olwali tuli wano ku Old Bridge, tuli mu paintinga zebra crossings around Jinja, okukubagiza abantu babe beegendereza ku kkubo, okuyamba abantu osala bulungi ku kkubo. Chetuli mukola wano. Mukusooka accident yammalamu amaanyi na losing esteem yange wa mu Uganda chechi. Na losing esteem yange naye mpola nengenda nga gifuna because nafuna counseling. Nafuna abanyambako ne family yange yali enyambako kuumya.
but after that nentegera mbu buli kimu kisobola okuddawo nga bwe kyali. Yes, enkosa everyday waliwo gy'otuuka nga abantu tebagala mmanya balowooza teweesobola naye tuliwo bakyusa ndowooza balaga mu twesobola tusobola n'okwekolerera tusobola okukola buli mulimu gwe twagadde ne tulabika n'obulungi. Bannammwe abatalina busobozi okugula okwo kwa ssente mmeka? Okwange kwali kwa miliyoni 16 naye okugula okusingayo ebbeeyi entono okutandikira ku miliyoni 2. So we tutambula wana abantu basonda 15,000 per kilometer kati okuva Kampala Post Office mpaka Jinja Post Office ze kilomita 8. So buli 15,000 omuntu zawaayo tusiteeka mu kuyamba omuntu avuddeko okugula ofuna okugula okulala abatasobola kweyamba okwetuusaako. Ekibiina kino twatandika tuli batono ne right now tulinga mu 15,000 ate nga abamu tetubamanyi nabo bamanya bano betumanyiko bokka. So accident tugezezaako zigendeza naye zeeyongera bweyongezi buli lunaku abantu beeyongera okuba nga tebafa ku bannaabwe ku kkubo buli omu avuga bw'ayagadde naye ng'ate tulina ekigendererwa eky'okukendeza accident mu nsi yaffe by 2026. So tukwatiragane wamu tukendeze accident ku makubo tufeeyo oba oli muntu atambula oba ovuga boda oba ovuga motoka faayo ku munno ali ku kkubo tugezeeko okwegiriza signs amateeka g'amakubo bwe tuyita. Amateeka go weegali malungi n'endowooza twetaagamu okwongezamu ku maanyi abantu abasobeza babongezemu ku maanyi swat bayige then twetaaga okufuna amateeka malambu owa boda waba ali wavuga boda sooka ayigirizibwa givuga. Tulina abantu bangi abavuga nga bayigidde mu bisaawe bayigidde mu bannaabwe naye nga tebagenda mu driving school oba tebalina license. So ebintu balina obikwasa maanyi era emirimu tetugirekera gavumenti yokka naffe tulina okukwatira wamu nabo tusobole okulwanisa accident mu makubo gano. Ekisembayo abantu abasinga okujja gy'oli bebafunye accident ku boda oba mu mmotoka accident kyesi abasinga ba boda ze bemitinze kubanga asino tutera okulambula abantu mu malwaliro n'ewaka naye abasinga bazifuna abali ku boda. I'm called Shashawa Sonia, an amputee. I got an accident in 2021 in May on my way back to hostel. A vehicle overtook another and they knocked me down. It affected me so much because I haven't gone back to hostel. I haven't gone back to university. I was at Chambogo University in second year. But movements, changing classrooms, like where to study from, it was difficult. So I couldn't make it. And my dreams, it's not like they are shattered. I'm still working so hard. I know I'll get there. Yeah. Advise people who usually be on phones as they are driving, it's not good. You can be there and you know you're perfect, but someone else can make you cause an accident, which is bad. So I advise you to be safe. Amanya ganze tendo Ernest Chris nga ndi projects director wa Rotaract Club of Victoria naye ejinja. So eno fundraiser je tukola wamu ne Amputee Self Help Network Uganda nga twakaminga into partnership okwadressing road safety ne bannaffe ababeera amputated both limbs nga amagulu n'emikono. So said abantu waliwo abatambudde abali mu kutambula kati tebanatuuka Jinja, waliwo abavuze emotoka, waliwo abavuze obugaali. So twabadde tusasula ssente nga ssente zino we tuzikuŋŋaanya zigulira abantu amagulu muba mubalabyeko n'emikono abannaffe abatalina magulu. So ne tusalawo okukola campaign ya road safety nga tukola awareness ku ba road users okurespectinga ffe abatambulira ku bigere naffe ffenna abakozesa enguudo. So ubaka bwenina eri abakozesa ebidduka boda bugaali motoka n'abatambuza ebigere is twewe ekitiibwa. Olaba atambula muleke atambulire wayina okutambulira kubanga awo wayina otambulira. Wowe emotoka wavugira wayina ovugira naye weesanga nti abavuga emotoka abakozesa ebidduka bebasanga abatambuza ku bigere ate babagobayo ate pedestrian side. Kozi n'ekirala obutavuga speed n'okuvuga nga tetunywedde nga tuli balamu bulungi. Tulina okuvuga nga tuli balamu bulungi wabula tuvuga nga tunywedde tuvuga nga mind yaffe teri oke bwe bubenje obuvaamu nekukakana nga tukoze accidents ne bannaffe abamu okuluzinga obulamu
oba okutemebwako ebitundu byabwe ebimu. Kange nze Bukenya Haruna obenje bisinze okuva ku gundi okumanya nti munno ye mugezi. Luwomanya nti munno ye mugezi golowooza tosobola kufuna ki kabenje olaba ng'oli akola ki nti akulaba so singa oba ovuga n'omanya nti ow'emabega n'ow'omu maaso be basiru ate osobola okuvuga obulungi oba tobavumye naye singa ovuga bwotyo n'omanya nti ow'emabega tandaba bulungi ow'omu maaso tandaba bulungi n'okontrolinga wakiri kiyinza tuyambako ate